The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. Looking for a pair of shoes? Let's Up Stores has a wide range of selection for unisex footwear. We have the best quality of all brands at pocket-friendly prices, and we make deliveries countrywide. Just place your order or reach us on 0772 08 0090. You can also check up at Let's Up Stores on all our social media platforms. Let's Up, craft your own footprints. The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. Beautiful people, welcome to the Snap Talk with your girl Teddy, Teangel and the two beautiful princesses. Nabagamba buli muntu labanga ndo batuchaziza you mindset studio zanjalo kasita muntu labanga tuvuddeko ku studio yaffe ne tuyinga mu studio endala omanya nawo tuba tetuzze feka tuba tuzzeeko n'omuntu ow'enjawulo agenda okulambulula ensonga gye tuba tulese mu ddiiro. Yes, it is Saturday again, and today we are here to talk about a very an interesting topic that I know each one of you is there wondering, because I personally was raised by a single mother, and the question is, why is it that there is rise of, parents neglecting? Why is there a rise in parents neglecting their roles? Because I mean, why do you forget that you have a responsibility of taking care of this child? Wabali. So lero tugenda kwa twogera kweze ensonga, so muna egwe alowooza nti tusobola okuba ensonga eno tujijjawo, because back then it would be understandable probably zebanzalira, but then tuli kukula very fast. Very soon Uganda is going to tuli mu centuries, 21st century. So lwaki ebyabeeranga wedda bibeera bi keeping on nga happening agolooza kirese, and how do we overcome this problem? Yes, mujje tunyumyemu wamu, and don't forget to use the comment section. Go nana aina endobooza yo gwolowooza nti munaye tusobola kikuba olukumu mutwe mu ngeri webati oba tusobola kikomya mu ngeri webati. Yes, tell us what you think about the topical discussion. And then tuyalabike nga twengerayo n'olunaku lwaleero. Nenga, without wasting any time, let me take the opportunity to welcome the princesses Bw'Abazadde, and then omugenyi waffe najja kubabuuzako maasawo, and then we dive into the topical discussion. Nenga, gwatulaba online munaye, keep your comments coming, because we are going to learn a lot from you, while you also learn a lot from us who are in the studios. Ngina tandika n'Omumbejja Luwedde Buganda. Omumbejja Buganda buza kwatula olunaku lwaleero. Akawongeza kalungi abalabi baffe abalungi mwe bali kutambulanga naffe ku Snap Talk always, nze Omumbejja Luwedde Lilian, era nga mu buufu bwe bumu njagala ate okutegeeza akatabo kano bakayita Cancer Ate My Bones, God Preserved My Spirit. Akatabo kano kawandikibwa omukyala Rusia orikiriza, osobola okuba nga weekwatira kopi y'oku mitwalo 6 gyokka, n'osobola okuba nga osoma obulwadde buno obwa kansa bujja butandika butya, olabira ku kinti obuyina, era bw'oba obufunye biki bye bwetaaga okuba nga okola. Omukyala ono twamukyaza ku lunaku olwokusatu lwa Ssabbiiti eno, n'anyumya emboozi ye n'abaako obubaka obumu bwaweereza ku bulwadde buno obwa kansa, naye mu bubaka obwo waliwo abamu abatasobola kubanga bafuna information emala. Yawandiika akatabo kano kayitibwa Cancer Ate My Bones and God Preserved My Spirit. Iwe katibwe kayitibwa, osobola okufuna kopi y'oku mitwalo 6 ng'oyita ku namba z'essimu 0783 047785 0783047785 oba 0701800212 0701800212. osobola okuba nga ofuna kopi yo bw'oba nga oli mu kibuga Kampala, delivery ejja kuba ya bwereere. So weekwate kopi yo. Come we discuss lwaki abazadde obuvunaanyizibwa babusudde nnyo okusingira ddala abasajja, nze besinga okwesibako. Okay, okusingira ddala abasajja ye agambye basinga okwesibako. Naye nga njagala okwongerako ku kyagambye omukyala ya sharing a story n'agamba agenda okumanya kansa nti natandise okumulya ngeri already mu 4th stage. So get this book, read it, know how do you know your health, how do you eat and all that. Bambi kifule kya mugaso nnyo kubanga you acquire copy nga Omumbejja wagambye. Omumbejja we bunyoro ngone kane kanye sebwenti buza kwa trouble na koraleero.
manya abanyoro tuli bantu ba mirembe nnyo okujjako nga mututandise nina okuchenyumiza nnyo okuba kukibategeeza mukibeere nga mukiri mu bwongo twerabira nnyo no nti bwe mba nvudde mu Mumbejja just know you triggered me naye nze ndi mukyala w'omirembe naye Abambejja bonna banga babeera ba mirembe nnyo so abali ku Snap Talk tubaniriza nnyo mujje tunyumyemuko emboozi eri very important kubanga abaana bali mu kuddayo ku ssomero abazadde bangi nnyo abatali kusasula school fees era we are going to see a lot on the run bangi kumwe bagenda mujjako amasimu gammwe because you know ene namba gye bamanyiso kanjijjeeko balime kunsaba school fees naye nga tujja kubanoonya baaba ne mu byalo gye mwekweka eggomba tugenda kujja tubanoonyeeyo. By the way, I have a story. We are looking for some man who is not taking care of the kids. So tujja kunoonya yonna gy'oli bw'obanga wakeera ku makya n'ozaala abaana and you don't want to take care of them. So bana mujje tunyumyemuko how is it yewuwo kiri kitya ababo babawadde school fees oba gwe babivaako n'omanya nti nze nazaala kali musajja bw'ati atalina buvunaanyizibwa nze abange kambeera biriri naye ng'obuvunaanyizibwa bwa musajja 70%. 30% is for the woman. Tuleme kumenya nnyo basajja ekisusse. Anyways, I am always for the men. Yadde ngaba olumumba kwa naye always mbeerako nekembawolerezaayo. So bannange olwaliro topic ene tukwatako abakyala, abaana, bamaama ne bataata mujje tunyumye tusharing ideas. Okay, thank you so much Princess of Bunyoro. Nga wagambye mujje tunyumye tusharing ideas. Oba nkubendula oba nkolenti anyway omwami gwe twakyazaako mu studios affe sometime back akomyewo nateera saagala namwanjula. I want to see if you're there and you recall that day we twamukyaza ne topic gye twali twogerako mwalisi akagala omugambe welcome Mr. so and so. Anyway mukisa gwe let him introduce himself and then we dive into the topical discussion. Sir, introduce yourself. Amanya nze Muhabuzi Lauben okuva mu Men's Forum Against Domestic Violence in Uganda. Kibiina ky'obwana kyewa ekirwanyisa obutabanguko mu maka nga kikulemberwa abasajja abatakyagala kutulugunyizibwa ate tebakyagala tulugunya. Nga tebagana labirira baana. Ekigambo kasita omala kukwata ekyo ndi musajja takyagala tulugunya mu Mumbejja ate ne Mumbejja takyagala ntulugunye. Kitaba kitegeeza nti ebyo byonna bwe tubimala abaana bagende ku ssomero emmere gye kunyiriza. Kati awo wenyini ngendo tandikira. This early morning I was on social media, so I was reading someone's story ngali fundraising for our mother who is pregnant ngagamba waliwo amanyi eddwaliro eritasasuza ng'omuntu agenda zaala n'agamba kubanga aliwo omukyalo ono baawe yamukubye n'amugwa mu nnyumba ne she's a pregnant lady ate atuuse okuzaala saba n'atandika okuwaayo n'agamba bagende ku kawempe something I think her referral hospital bagambye kuzaala kwa bwerere ne batandika olinga gamaze ninawo blanket y'omwana wange takyagikozesa yakula sabakyala ne beekwata muko ne batandika you know so imagine ono omwana tannajja na ku nsi naye already tata akubye mama okitegera before they even on earth a man has the you know nti yakubye omukazi n'amugoba n'ewaka ekisooka abasajja abo tebaba basajja Abasajja ate tebaba baami ebyo babiyita biveera by'abasajja oba nebiveera bye bayita abasajja naye nga si basajja kubanga olubuto luno tulukera amacani nga bwe nagenze kuduuka n'endugula ate tokera amacani oluloota nti kirabika nja kuba kati step eno esooka omanyina bagamba nti ensisinkano esooka yevaamu ebibala biri akulimba gusooka mpaka wali wolizaalira abeera akulimba otambulira kulimba naye bw'abanga yakugamba kituufu era n'amazima gonja otambulira mpaka wali mu kuzaala ekisooka mulimu abasajja nga yeyaze ayagala kwebakako naawe nga si byakuzaala ate baana bawala abasinga yalowooza nti bw'afuna omusajja n'amusanga ayambadde empale nga bwenyambadde kiwedde amutega olubuto kati gwe namuzaala muni kijja kuba kiwedde ono ali ku bintu birala nnyo talina ku byakuzaala mu pulaani ye terimu lina kuzaala kubanga naye yenyini tasobola kwerabirira ate nalabirira gwe abasajja bamu be mulaba yenyini tasobola nakwerabirira kyobola busanga omusajja nga alina esaati wano kiki kyayulika n'omusanga nga tasobola kugula mpale naye ate gwe omufunye noga nti malayika atuuse sooka weetegereza omuntu ono mutuufu nze tologamba abantu bw'oba tozadde toyinza gaana kuyingira eggulu
si kyateeka tozaala naye bwekituuka mu famire yereetera abantu bano bazaale naye bw'omala kuzaala ebizibu byonna by'osinga na famire teriiyo n'obufumbo bwe buli paka mwana wafumbeja ng'okuze oleetadde omusajja naye ani agenda okuba naye gwe gy'okaabira simanyira obuto yansambye bali bagatuguma kale saazi nanoonya omwana wagenda omuzaalira ne kawempe si yaweerere mubutuufu mu Uganda temuli kyabwereere kati bw'abadde alowooza nti mwegende kawempe byabwereere togenda kulinya booda bw'ona atuuka eri ku mulyango tubakuwandiike oyina okugula simayanga togule mazzi togule mama kiiti byo yabwereere teriyo kyabwereere naye bwe tuba tutandika amaka oteeka okwetegekera biri si bino byoraba wano obuwanguzi tibuli mbino byoraba wano biri mbiri olubuto lwekimanye nti lugenda kujja naye tunaaluzaala tutya omwana agenda kusoma agenda kulya ndiisa ye ndiisa ne maama obwongo bwo mwebiri ebyo kubanga omusajja owensa bwe mba nga ngenda kwogereza Mumbejja nsooka nemudinga nti Mumbejja ono kituufu kanepemere ndi mukubi wa blog naye malako ate ye Mumbejja ali serious ye tanoonya mukubi wa blog anoonya musajja gwe bagenda okwezimba obulamu butambule kubanga abaana bawala abasinga tanoonya mulimu gwokola anoonya ebinaava mu nze naawe nga tuli fembi walaba abantu bye banaalaba kati bw'otabiraba ono mu ntandikwa n'essuubi liri kubanga kyobalaba tugamba nti topapa kuzaala n'okufumba tuwetaaga kupapa maama ono wakubadde ali mu bufumbo bwe ne taatawo si bwe bubwo kubanga ayinza okuba maama ye bamugamba gwonaaguma nga bunaku bakusika matama nga bunaku bakuyisaamu empi Mumbejja muwuli ow'ettoolo nga bunaku omuyisaamu ekikono nga kaguma ne maama yaguma agamba lekooti maama bw'aba yaguma kubanga obufumbo bwe tugendamu tetugenda mu bufumbo bwa mpaka tugenda mu bufumbo bwa kukkiriziganya tugenda kubeera babiri olina obusobozi obulabirira omwana tuzaale yes bw'oba obirina kati nga sinafuna lubuto kugulawo akawundi y'omwana olwo otandika okulaba omusajja alimu akamunyunguka n'omugaba buli wiiki njagenda okufuna olubuto nga ku akawunti kuliko miliyoni 2 olwomanyiza obugoye ez'okuzaala ezo ziwedde kati omanyi nti luvannyuma omanyi nti omwana ono agenda atandika kusoma emyaka 3 biki by'otunulidde bigenda okuvaamu sente zinaatwala omwana ku ssomero nga tonaba kufuna lubuto nabyo abikulengezi obyo bitandika ddi naye omusajja bw'otandika mubizibe nti toneesiga va ku byo toneesiga naye bayibuli ga nti okukkiriza okutalina bikolwa sikulaba ekyo kirimbo ani yagamba nti buli mwana ajja n'omukisa kati ajje nga talina ziwerera ogwona gw'omukisa yesu ogambye nti buli mwana aba n'omukisa kati yoona azaaliddwa talina na blanketi bamusondera balabe ng'agenda mu ddwaliro kati oyo aliko omukisa ki gwaba taba na blanketi ebyo ezo mbozi akumarwa ezo mbozi zibeere nokumarwa gye zibeera naye oteeka okuzaala omwana ngaokimanyi agenda kusoma kyobalafe bwe tuba fe okuvayo nga meni zifuramu kwe kuvayo okusomesa omusajja ono tomala gazaala ng'obusobozi tobulina leka kugenda w'Omumbejja temuga Mumbejja w'oligwa wendigwa bw'amala kuzaala omwana osi w'oliwa kubanga omukyalo ono ng'afuna olubuto n'ebintu byonna by'olina okwogerezeganya naye n'ebigambo by'olina okuleeta bimuwa amaanyi okukipinga olubuto luno naye bw'akebakeberamu bw'ati alabira ddala nga olubuto lwe yafuna lwakizibu kubanga kyobola batunoonya blanketi kati omwana muwala ono bw'omuzeenomuza tumulenzi ono wamutunulamu ki bw'oba tonafumbirwa va ku myaka gino gye mugenda okumala 5 lengera gira 10 kubanga ono omwana agenda kuzaalibwa naye yanaasoma gw'olina obusobozi omuweerera abawala muva okuga nti mwemira bugenda naye omwagala nnyo kamuzalire nedda ssebo n'owakubadde omwagala leka omuzalire ku pulaani tumuleme kuzaala abaana batali ku pulaani. Okay, thank you so much mwami Lauben. Takubye nnyo planned kids beba trending ennaku zo byomagamba nze nazaala planned kids nalabye namera agamba yazaala planned kid. So babagambye muzaale planned kids and I think I love how he has been providing, you know, the solutions and all that. But let's go back to
what causes, you know, men to run away from their responsibilities, what causes the neglecting what causes the negligence amongst the parents, because also Omumbejja yagambye mbu yekwasa yagambye muna ye agenda kwesiba nnyo ku basajja, but I've also seen women that run away because twalabako story ya Dagina anyway. Also, women run away. What do we? I think I'll get more of the views from the ladies. What causes that? What do you think causes really parents to run away from their responsibilities? Ngenda tandika ndoza kantandike bwenti. Edda okuzaala omwana kyabanga nnyo prestigious, of course oliya abamu bazaalanga nga kinyumu. Abamu ayagala natula mu mboozi n'anyumya nnyina abaana 3. Nina abaana bweti nina dazini 2 ne bamutenda amaanyi ne bamutenda obusajja. Nti edda bwe obutasomesa abaana kyali weekiri naye tekyali nnyo nti musango, unlike these days. These days olaba nga bakola n'ebikwekweto okusoma bwe kuddamu ne batambula mu byalo okunoonya abaana abo abatannaba kudda ku masomero era nga basooka kubuuza lwaki omwana ono tasoma. Tata tanapeerayo fees nga banoonya omuzadde lwaki omwana ono takola ki? Tasoma. Kati ensonga ey'obwavu ereetedde nnyo abazadde okuneglecting oba okuleka okusuulawo obuvunaanyizibwa bwabwe. Nti omwami mu African setting ojja kwesanga nti abaami abamu ojja kuwasa omukazi asukkamu omu omukyala asukkamu omu azaale wano abaana oba azaddewo nga bana agende wali azaale abaana nga 2 oba 3 oba 4 era oba 5 agende ne maka amalala naye akole ki azaaleyo ng'ebyenfuna by'oluusi si byamaanyi nnyo nti ajja kusobola okugyamu ssente zigenda okuyimirizaawo abaana bano okubasomesa bonna. Ne weesanga nga abaana abamu tebasoma because batata tebalina ssente. Ng'oluusi maama ono bw'abanga ye tataddemu efforts abaana tebagenda somera ddala. Ojja kwesanga nga families ezimu abakyala be beetisa obuvunaanyizibwa. Ng'abaami babavaako dda ng'omukyalo bwe yagamba nti bakola bye baagala. Bwe beekola bino bwe beekola biri. Abaami abamu bazaala n'abaana ng'akimanyi nti tagenda asobola balabirira naye nga balina eŋŋombe egamba nti buli mbuzi ku nkondo yayo maama wo batasobola kukulabirira oba batasobola kutekinga own responsibility tesigenda kubeerawo. Era ojja kwesanga nga amaka agamu nga tata baasemba omulabo omwaka oguwedde nga mu Julaayi nga ne musekukulu teyajja. Tamanyi family etambula eta, tamanyi abaana bali kuki, tamanyi na kigenda mu maaso. So obwavu bubeera nga embeera y'ebyenfuna si nnungi. Kireetera abaami bano okusuulawo obuvunaanyizibwa. Ate bw'otunuulira nti obulamu bwakyukamu ebintu kati bya bbeeyi, ebintu biri costly, bw'ogamba okupangisa ennyumba mwogenda oteeka edda ennyumba bazimbanga like rooms nga nnene. Rooms bwe muba muyina ekisenge n'eddiro nga musobola osuulamu oluusi n'abaana ne bafuna ne bateeka obutanda. Naye kakati rooms zaakaakati oteekamu ekitanda kimu. Ng'ennyumba ejjudde. Kati that means weetaaga ennyumba nga nneneko. Kati omwami bw'abanga tasobola buvunaanyizibwa obwo agenda kudduka ewaka. Era ajja kufuna amaka bw'anaafuna amaka galimu omukyala ng'alinamu ka business oba ng'akola ajja kwewogoma eyo eno obuvunaanyizibwa buleke. Because abamu bakitwala obulamu bukyuse nti abakyala namwe mulina role ey'okuplaying. Unlike those days mwabeerangawo nga mama abeera housewife takola like ng'obuvunaanyizibwa obusinga bwekikkiddwani omwami. Unlike these days ate ng'emirembe gikyuse nti n'abakyala balina role ey'okuplayinga. So omwami bw'abanga tayingiza bulungi obanga tayingiza kimala obuvunaanyizibwa busuulibwa ebiseera ebisinga. Era ojja kwesanga nga abakyala bakomplaininga ffe newaffe tebakyatufaako bafa ku beeri. Newaffe obuyambi tebutuuka abulwawo okutuuka omwana ayinza okulwala n'omwami n'agamba musoke mugende mu ddwaliro mpeereze ebbaluwa y'eddwaliro ndyoke mpeereze obuyambi oba n'abuweereza nga bwa bitundu kwegamba ne mubanga waliwo okusika omuguwa okw'amaanyi. Ekintu ekireetedde oluusi obuvunaanyizibwa buno era okugwa abazadde abamu bwe baba baawukana. Abamu baawukana n'obusungu bungi. Kati bwe baawukana n'obusungu obungi abaana b'oyo omukyala ne bakutama. Ne bakutama. Because abamu bakyawa abaana n'akyawa n'ebyamuvaamu like ne products ezamuvaamu oba n'abaana be yazaala n'abanga obuvunaanyizibwa tagenda butwalirako ddala. Era agamba bw'obanga otutta abaana abo kakasa nti ogenda balabirira. Abamu bateekawo n'obukwakulizo n'agamba nze okuwa obuyambi abaana bampe mbeere nabo. Kati abakyala abamu n'agamba abaana bange bato sisobola bamuwa oba sisobola kukkiriza mukyala mulala kunderera mwana n'ebirala ebigwa mu kkowe eryo. Ne weesanga nga abaana abasigaza mu kubasigaza omwami n'atamuwa buyambi. Oluusi okusinziira ku ngeri gye baayawukanamu nti baayawukana n'obusungu bungi nnyo oba si kyo
omukyala yalemwa okumuvinga on with her life yakyesibye ku mwami alinzeeyo opportunity endala oli gyayinza omuwa ebyembi oli n'agenda nawase ewalala ono n'agamba waayi okumalako emirembe nange ngenda kuyitanga mu baana. Okay. Thank you very much, Princess. But I think in the same spirit, njaga okuemphasize ko government nafa abakyala we have a role to play. Yes. Lwaki obeera ofuna olubuto nga tolina akatalist ku account yo samukamani akagenda otandika ebigwatte bidaze, because if the responsibility is for the man lwaki gwe toteekawo ebigwatte bidaze. Abamu batunuulira omwami ono bw'abanga abadde mugagga n'agamba omanyi alina akasente ye lwaki nze mba mbonaabona. Okay, thank you so much, Princess. To the viewers online, please keep the comments coming. Tell us what you think about our topical discussion. Princess of Munyoro, awe nyine wenyaga otwali akamasukira. Goloza wagambye ogenda twala side y'abaami. Naye njagala ogitwale nga you put in consideration also for abakyala be tuyita. Na 30% gyagambye gye tucontributing. Like what we really go through, because at the end of the day gwasitula n'omwana for 9 months. Like 9 months. Mbera muzi cravings lulina baganga physically omwami amusitula emotionally. Olubuto lw'omwami luli mu bwongo olubo luli ku mubiri, so mwenna musitula olubuto. Si bonna Farida sagala olimbise waliwo ali abantu nga obonaabona weka even when you crave something wajagamba wekoza. They won't understand that because women by the they are carrying the baby physically but emotionally they are toned down. They are going through a lot. Physically they change okyusa onogaine owetu omusajja nagayita akwana ngoli munene nga takyakwetaaga. Anyway, take it right from there. Goloza kirese the rise of this. Omanyi negligence elimu bya birundi ebiri. Erimu emotional negligence and the physical negligence. You will have a man in the house and I emotionally detached from the kids. Tayogera n'abaana tababuuza kye baagala. Baba akamunyegako genda ogambe maama wo, genda ogambe maama wo. So nti abaana batandika okutya taata oyo tindi bwayingirawo obuyingisi bonna beekukuma. You are emotionally detached. You have emotionally neglected the kids. And then there is this physical one. Towa abaana mmere, tobambaza, ebyejje tusinga okulaba nti yesinga okuvaayo mu mawulire nti omukazi ajja kuvaayo agoba omusajja because tebamuwadde school fees oba tawadde baana mmere. Sometimes nze wenfuniramuko nenzirako okusaidia abasajja katono nnyo nti omukazi anobye ate n'osabanga sente z'okulya buli lunaku gwe wave wange kituuka ekiseera nze neŋŋamba kati tulina abaana basatu oza bayinza kulya mmere ky'olunaku omwana omuto ow'emyaka 57 katumalire kiro emu. So abakazi abamu bakisussa nti bw'anobeewa omusajja n'abeerako gye yeekukumye atya okuleka abaana bw'aleka abaana talina kyagenda kujja ku musajja. So they bank on the kids. Alwana nnyo genda n'abaana be, which is okay, but you cannot trust another woman with your kids. Bw'atwala abaana kati n'atandika okufuula omusajja source of finance. Twagala kino abeeranga essente azissa abakulu leekereke. School fees wa mitwalo 4 asaba 7. Omwana alwadde bamuwadde biru ya mitwalo 10 asaba 3. So otuuka ekiseera nti omusajja ne yeetamwa. Natandika okugamba naye bulwala besimu yalana kati ono agenda saba sente. Kati ono agenda saba sente. So sometimes omusajja yandiyagadde abeerewo in the picture. Naye empisa zo oba eneeyisaayo gwe maama ne pushing omusajja n'agenda. Abasajja bano mu kutandika babeera nga balabirira. Naye abakazi tulina engeri gye tusuusaamu ko some situations. Nolaba nti omusajja omumenya. Until you have kids, now you are seated at home, you are not working. But I am working your children accommodation. Basulira bwerere gwe koleche mmere n'ebisigalidde. Mbasuza sikusaza rent. Ata nnyo kusabira abakazi tebasaba rent. Abaana bate basula mu bifulukwa. She will ask you for rent, she will ask you for money for everything. Because abaana omwana wasulawa. Ayinza okwanga jadda ali single. Nga yava mu bufumbo bwamulema nenga yasigala ali single. You see? So anti waliwo kubanga omusajja yakugoba. So for kubanga omusajja yakugoba nga tebwetwa. Maama wenna nze ngamba nnyo nti omusajja ayina 70% responsibility okulabirira abaana be. Maama ayina 30%. Bamaama abasinga batwala 10% of the responsibility. Responsibility yabwe gye babeera nayo yeneyo kusula na mwana munaziza mwambaza agenze kusula. That is 10% you are contributing to the upbringing of your kid. So you have to contribute 30%. Omusajja watasobodde you come in. You can't be seated somewhere without working and you are expecting a
man to give you 100%. You are not disabled. Toli mulema. Toyina chikugana nawe because nabali disabled. Nabo basanga nga bali mukolera ezadde lyabwe. Mpozi n'ekirala nti amateeka ge tuyina nga ne Uganda. Teganyiga nnyo bantu aba bali negligent. Nti osanga nti ngenze nendo pa ku police gendo pye nangamba ekituufu nkubulire gendo tobera abaana bo ng'omukyala. Gendo okolera abaana omusajja mwisonyiwe. Because I have a case I'm handling and omukyala yagenda enatete ku police gwe bamukwasa office omukyala namugamba gendo otobere abaana boyo omusajja makazi omusajja gwoli kulebukana naye tagenda kulabirira abaana era omusajja bwe yeyama ngenda kuletanga emitwalo 5 buli wiki ezirabirira abaana teyalabikako yadde no ne munatete nasenguka mu nesimu namba zisimu so no labanti kale akugambye ekituufu they have told you the reality nonga naye oba olabye eti omusajja otagenda kulabirira lwaki temwambukutte kale ayige ajja kuyigira mu linto osanga na ebana muteekayo myezi 2 anayiga so nti n'amateeka gaffe ge tuyina wani eno tegakwata bulungi nnyo abazadde bano abali negligent because nga mukulu Lauben Bw'Ayogedde nti bw'otozaale togenda fa bw'oba owulira toli ready kuzaala lwaki ogenda okutandika okuzaalazaala mu bantu nga togenda kusobola kubalabirira n'abakyala we need to kubeera nga tuli smart upwards. You can look at a man olaba timazimono nebo tunaba twawukanye. Those never come with tags by the way. Abamu abalaba nze kankubulire. Ate gwatasobodde laba. No, everyone can walk abatandi. Gwatasobodde olaba amateeka kagamukole. I know of girls that a man has told them the same thing. Njagala at least onzalire, njagala at least onzalire, njagala katate yali kadama. Babala bakadama basajja. Yaleka aba basatu bonna nga balekedde embuto. As in 3 of them, when he was telling them the same thing, so all of them thought he was there. Njagala onzalireyo nga abatutte waka n'abayisamu babino oba akusanze na mukazigo okujja ofunidde n'olubuto nanti you want to appease them. You want to please the man, you want to abera kono myeka abasigadde bali mubuzigo bwabwe yasho. Naye nze mu bino byonna nga abazadde bali mu neglecting obuvunaanyizibwa bwabwe because tuli kutunulira nnyo abasajja because they take the biggest percentage. Naye n'abakyala nabo ba neglecting obuvunaanyizibwa bwabwe ng'abamaama. Because gwe nga maama, what are you giving your kids apart from putting your husband on pressure for him to provide? Gwenga mama oleta mmeka. Matter of fact Farida wenyewe njaga gamati mama you even responsible kubanga nondera tata ataso akundabirira mama olina enkize nnyo mu kukula kwa omwana wo naye ba mama nze njaga oba kubirize nnyo katukuteeke kubamya akazito balabirira abaana ba mama tuveje tuli tugende tukola akasente kaffe. Most of the time olaba nti ebintu bino bigenda sawa because mama gwenga gwe toyina kikumi kyoyingiza every company you are looking for ojitunulidde eva mwami wo tokola and then you are looking at them and nemuba stressing omusajja ne yeta mwana ave waka ba mama abamu kuffe tetukola naye tusaba sente nga tunulidde kusasira azikola as in omusajja n'akowa omusajja oyo bwana asanga omukazi awo mukozi ng'ate ali peaceful agenda kubaddukako kakati bwana abaddukako tandika okulumba mukyala munno era gwe wababa wange omukolimire naye nga weerabidde gwe weekubyemu koto kino omanya obuzibu bwo buliwa because esente zino tetuzikola naye tuzisabisa obusungu n'oyomba n'okuyomba ne bazikusuubiza olwokusatu n'atazifuna olwokuna n'osooka okuba essimu n'oyomba okumalira kikanga kumira n'osindika voice note so nti omusajja akoowa yeetamwa naye bwe tubeera nga ebintu bino tuyambaganamukko maama kale omusajja asasudde school fees omwana wo muwe pocket money omusajja agulidde uniform omwana wo mugulire ebigenda ku ssomero gula ebitabo abagula school bag but you cannot provide anything mukula kwa omwana wo and you want the man to be there nze kyekyo kyengamba abakyala nti sometimes nja gamba I am not taking your side but I always take sides entuufu nze I don't care what other people are going to say. I always just decide to take your sides. Take sides entuufu because yes nze agree abasajja kibakakatikako okulabirira abaana babwe but that is at a 70%. Mama nawe olina percentage olina okukola mu kulabirira omwana wo gwenga maama so okujjako nti gwe munayi watuulaawo ne bakuteeka ku musaala so bwe bakuteeka ku musaala akasaala ke bakakuwa ka saving
olabirira abaana bo ne batubeera in happy marriages you never know what tomorrow might bring save your money somewhere how can you be in life nga gwe sente zofuna zosaasanya gwe toyinaako bigwe bitalaze miscellaneous teri ye wuwo gwe sente nga bwe zijja nakyo omusajja akola zonna nga bwe bwazize bw'ogenda okuzishoppinga mengoye oba ozigenda out with the girls you spend because the sente zotakoze nyangu okuspendinga zanguwa nnyo. So as we go and we are advocating for men to be responsible parents, women have to be responsible parents. Okay, thank you so much Farida. Ensonga tukubye nnyo kukomyawo. Farida aina wagambye nti like abakyala nabo balina role y'okuplayinga bwe bali ndoza mu ntandikwa ya family mu Africa ekyo tebakyogerako kyovola abakyala obuvunaanyizibwa tubudduka tubuweereza eri abaana sibanga ate kasita abami babalaga in charge simeya asalawo kiki kyoyambala simeya kiki kye munaali abaana mbaziika ku kijja ky'omwami okitegeera ye tateekamu efforts because ye akitwala nti buno si buvunaanyizibwa nze ogwange wakwetikka n'enfulumya ebisigadde mwami yalina okukola ki yalina bikola. Okay, thank you so much Lilian. Kati Farida abagambye tebyaliwo nga Lilian wagamba but now they are there webiri mami Lauben njagala I know of a story where I mean batugambye waliwo n'abasaba rent. Lately the ladies in studio will witness will you know, baja kusiding with me. We have heard of women olinga gamansagala bufumbo. As long as I give birth, I need someone to just, you know, like I nonya sperm donor, I would say. So atolumala beba vayo ne bagamba mbosimayanga. Tolabiride mana because ogenda kumwana asoka nga gwamwe yagalide. So mukama akuyambe kitambule bulungi before you know it ngofunye wokubiri. Nenga wagenda nga you didn't really want marriage, you wanted just to give birth for the man. So atolumala igomwa agenda vayo mu social media, talabirira abaana bichi nenga tewali n'omu yakutumayo. Matter of fact abakyala batega abaami embuto. So kati balukuteze Luwedde Mr. Lauben gwenga akola mu forum y'abaami gwarwanira eddembe ly'abaami. Balumuteze lunywedde baluzadde omwana wali mulamu. Do you think they should take care of that child? Anti femu forum bwe tuba tusomesa abasajja mutuufu waliwo okulabirira ekintu nga si kikyo waliwo okulabirira ekintu nga kikyo byombi bikkakata kubikolera naye mu mutima omukakamu kubanga si buli bye tulabirira nti byaffe nsobola okulabirira Mumbejja nga naye nga sina na nsonga naye nga mulabirira kubanga enkuza y'omuntu ng'akula ematalinga eno gy'abaalaga kubanga omuntu bwaba bamukuza kweyamba ayambe n'ebyatazaala aba ayambe musoso yate kati bw'osangayo omusajja afaananga mwami Lauben nti newankubadde olubuto olunteze naye lw'okuba wala balala nakulibwamu ng'alina balala benyina okuyamba ngenda kukuyambira ku beesisi eyo sigenda gana kuyamba nesige tigenda kuyambira ku bunkenke ngenda kuyambira ku beesisi eyo kusinziira bwe nakula nti omuntu bw'omuwayo emitwalo 5 si kizibu muyambe oba omwana gwo oba si bw'aba akabiridde naye ate ffe mu forum tubagamba nti luli abakazi babadde beetika embuto nga omukazi yeka yakakasa nti omwana onze muzadde omusajja talina wakakasiza kati kyolaba tubagamba nti ekifo bw'oba toyagala kulabirira kitegeeza omwana nongeri omusajja nengeri gy'ataali lubuto kyaba abuusabuusa katugende tukebere tukwase bulungi etteeka nti abaana bano olina obalabira naye okomawa omanyi n'okulabirira abaana omuntu alina waakoma nga bwembeera n'omukyala wange nyina wenyina okukoma naye kubanga nyina ebintu byemanyi nti omukyala alina okubimukolako ekyokulabirako kaleega ebyomunda lipstick engoye z'okwambala naye waliwe bwatuuka okwenaaza si buli lunaku omuwiiki nsobola omunaaza y'omulundi ogu oba mu mwaka nimunaazamu emirundi 3 etali kyagenda kimpaabira nti omusajja takyanaaza naye waliwo ebinkakatako ate natakirabanga nako kati saawa zino nga bwetwogedde waliwo yakoma okukiraba ndoza nga yakamusingana takirabanga nako tamanyi nekibaita okunaaza ku muntu naye obuvunaanyizibwa abasajja lwaki basuula obuvunaanyizibwa enkuza ani yamukuza yakulira waani n'abakyala bennyini ani yamukuza ng'amugamba ki omusajja yenna okulabirira amaka abasajja baba bakuza bubi bamukuza nga ye alina okulinda biwedde
kati ate Omumbejja gwasinkanye kuwasa bamugamba gwerinda bulinzi kati ebyokuweerera tabimanyi tamanyi naye yennyini tiyasoma kati zasasoma siriwo tata bwatamperera siriwo ate nosangayo maama naye nakugamba nze womusajja navaayo siriwo nawe ojja kubeerawo kati ezo famire bwozisinkana ng'ogenda kufumbirwa mu famire ezo okusomako n'obuntu buna mukuyinza okubeerera kizibu kubanga ojja genda omusajja mugembe mutata boyi ngamba lisabya karo school fees nange nakula nawe yajja kukula ate nga kyakugamba kituufu kubanga mwayise naye bw'osangayo mwamira wube naga nti niwankubadde tuwasoma naye abaana batwalewa batwale mu busobozi bwo nze nakula ne single mother siriwo ebyo ebibozo byakumalwa bw'oba tewasoma n'abaana toyagala basome mama waba teyafumbirwa nawe toyagala bufumbo taata bweba bwamulema nawe oyagala bukuleme ekibuzo kiri nti taata bwamulema nze mbwagala mama bwamulema nze nja busobola naye enkola abazadde bano bombi bateeka kuba balina contribution mu bulamu bwo nti mulimu ebigamba nti mwana wange newankubadde sinze nkuzaala naye njagala kukuza kyoba omukazi bwano banava mu maka ajjamu n'asanga muli agati naye nga bwengenda kuzaala muno abaana nole yali abazaala muno yali ayagalawo wano kati abaana bano kambakuze nga bano bengenda okuzaala kyolwa omwana agendaga nti nalina maama wange omuto yasala amagezi akulaba nga nsoma naye maama wange yali agaanye kati n'obuuza ti yaki omukyala ye bamukola mu katubaki ono yagamba omwana wo gwatazaala asome oyo ani amuzaala n'ononya n'ekika kye so kitegeeza ati nti abasajja tebagala kudduka buvunaanyizibwa naye mulimu abasajja abamu nga bo bakuza mpaka babakuza mpaka nga amateeka ge beetaaga nga mulimu omusajja weetaaga n'omusibayo emyaka egi ali mu nkomyo n'ategeera ti ebbanga lyemaze eno badde ennima ennimiro y'abalala ate nga sifuna musaala kati kanzireyo ennimiro efamire yange mulimu abasajja abamu nga alina okusooka abeere ku poliisi bamugalireko ennaku ezi bajabi bamulambulako ng'alabira eri mitimbwa nebamubuuza abaana otegedde nti wabazala tolina nsonga n'akitegeera ti omanyi n'ebintu ebimu ne bayibuli egamba abajuliza ba mukama timukoowa kati n'omuntu bw'oba omuzaddemu buli lunaku olina omugamba ssebo bw'oba tokoze obuvunaanyizibwa olina okukola waliyo solution endala ekomera gyeriri ate teri kinyuma mwana wattu ng'okukwata taata w'abaana omutwala mu kkomera wali ogunalabya ennaku ezo obukadde 10 kati oyo yategedde nti singa naddeyo wali ninkuzibwa obulungi obukadde bwange 10 ate bwandibadde bugenda kugula poloti mwendimira abaana emmere kyekyo kyenga nti enkuza y'omuntu ematalinga ng'omuteesetoosa otya kyobola bwe tuba tugenda mu bufumbo basinga kuteekateeka mu baana bawala naye omwana mulenzi bagamba nti abimanyi ate nti abimanyi kubanga Omumbejja ono yakulira walala nawe n'okulira walala lunakulira walala nange nkulira walala kiba kitegeeza nti omukisa gwonna ngufune nti oteeka okuba omusajja singa omukyala akeera ku makya n'afa tanobye nze maama waffe yaleka muganda nga bamuzalirwa ne maama n'afa kati bwe yafa ani yalina omulabirira kitegeeza yali taata naye singa yali takozebwa nga bamuyigiriza okunaaza akaana bw'oyita abaana abasajja nabuganda naye amanyi okunaaza akaana ke babazadde akati kayinza n'okuvamu nga nekaseera naye kubanga takuze nakyo takiyize tamanyi bwe kibeera tamanyi bamuwa amata tamanyi bamufumbira amazzi tamanyi bamunoonyeza n'ekyogero n'okumusitula obusituzi kubanga okwagala kuno okuva eno wansi taata ono bw'akwata akaana akato omukyala ng'ali lubuto amusabira kodi ateeka kodi y'okutu alyoka ayogerereko ebigambo by'amakulu kubanga azaala akaana ng'akagamba kalinga maama wako kalaba olugezigezi naye kubanga singa yakateekako okutu n'akatabira n'akasabira n'essaala kandigenza okuvaamu nga kalimu amatu agawulira so ffe kyetunoonya ti nga mmeerizulamu twagala newankubadde wakula dda awo tukusanze tuga obuvunaanyizibwa bw'omusajja manya nti abaana balina okulya newankubadde tebalina kulya nyama buli lunaku naye balina okulya manya nti balina okunywa obuugi oba balina okunywa kacaayi wabiri buli wiiki baweeyo kiro ya sukaali baweeyo kubanga abasajja abamu bw'amala kukyawa omukazi oba galufurendi we n'amukyawa nga bazadde byonna ne biva mu ye abikyawa ekyo kikyamu kubanga ebyava mu nze twabikola aba kati lwakikolooza nti nze bwe nasobya bago n'osobya nebyava mu tibikyawo naye obuzibu obuli nti olw'okuba omusajja amanyi nti wava ewange kati oli ne Mumbejja alabira naga nti byonna abikole alinaga nti kati sooka komewo eno ono n'ebintu omale ogende eno wowo otalyayo sijja kuleetera tugamba omusajja n'owankubadde omukazi yanoba ebyo yanoba n'owankubadde bamuwasa era oyinayo abaana bo kituufu nto tuwetaga agenda mu maka ga musajja
omukazi mbuze abaana basomera amasomero ki ate nga mmaze gakkizanyako kubanga sikyabwenkanya okukwata omwana omutwala musomero nga tosoose kwogerezeganya netaata saidi zombi maama yigwerako netaata nti omwana uno geno gyetubeere kabeerebere waliyo akasomero ka mitwalo 35 naye eno gyendi olwokuba nange eno siri bubi nnyo naye newankubadde ndi bubi nnyo naye nange 10 njadde sobola olaba omukazi w'amagezi newankubadde yanoba omanyi waliwo okunoba n'otuuka enofuna amagezi omanyi n'okunoba nako kwetaagisa bw'abanga owulira mu mbeera mwoli nga weetaaga okunoba nobako kubanga bw'otuuka eyo ogenda kulaba ebintu ng'otandisa ebbeera wabula kati naye omusajja ono wano mwana ti alaleeta omunnyo naye ate ono gwendi naye ate yetaleetera ddala ye wampi so kati okusoma muteeka okuteeseganya n'okulya bwe kuli nze abasajja nga nimbagamba okuliisa famile kintu kyangu kobe n'abaana aga 5 basobola okulya balya batya omusajja w'amagezi bw'aba atamba nayitako mu wino asanga ku makya baleese emimonde egitaliko n'agamba emimonde osobola okusanga ensonga bagireese mu wino ku makya anti n'ettaka lye balimira teririyo si buli gwolaba ti azadde nti olwokuba yazaala abaana kati lwategedde nti nga nazaala mangu abaana bano kati watanse okulaba nti yali yetagazale nga alina ennimiro ate nyo nowakubadde abazadde kubanga ate tibasome kitegeeza bagenda kulimanga muwulidde ye bwe banaalima banaabiryaku olwo kati kiba kitegeeza nti oteeka okuba omusajja yekubagaza noga nti ku makya saawa 12 zinsanga mu wino n'omutwalo gwange ogwo nguleeye ero olumondo oyo gwolaba nga abagalinga webatayagala omanyi lumondo ebyo bwomuleeta mu wino bamukebera najjamu n'amenya n'alaba masavu ki kati waliwo gye bagenda nga bakunganyiza nti eno yona gye mukunganyiza wano mwemu omutwalo gweteeka ku kibegabega ye musajja w'amagezi tuka omukyala muge nti owaaye mpereza ka booda kubanga gye yanobera twagala ogendeyo kubanga bwogenda ojja kuleeta emitawaana ng'aba booda ngiweereza onaja kati ng'otuweereza mimondo gyensoose okuleeta kati gyensoose okuleeta babeera kubanga bwempereza emimondo kitegeeza naawe noonya esuusa esuusa olimanyi esuusa kiba kitegeeza ti naawe kati nga bwempereza emimonde naawe noonya esuusa eyo gitemaatema eteekamu omunnyo luvannyuma nange wiiki ejjajjaga omunnyo nguweereza ye musajja asobola okulabirira amaka ge nesoma bwe kubeera mpayedde masita oyo muneeze taata w'abaana abo naye mbeera eno kalangala yammeka nti mitwalo 35 naye mbadde nsaba obusobozi bwange bwe buno njagala buli taamu nja kuweerezanga emitwalo 5 babbira omwo maama akugamba basasula 6 olwokuba tononooza byotayagala kumalako nabyo gwe buuza nannyini ssomero ekiraga nti ebintu ajja bikuweereza ate ku mulembe guno social media zajja n'omusajja newaba tiyasoma agamba munne nti mumbeja nikodingira audio kubanga nowankubadde nze sibitegeera naye nsobola okugamba mumbeja wama kino kitegeeza ki mumbeja nti eno kalangala waliyo essomero ya mitwalo 3 neryo lyeriri ng'ateeka wali mugogo ngagambe lutiririyo kati omusajja w'amagezi bw'osanga alinganze nkeera ku makya nga ndi ku kiryeri ogendeyo kakase oli nje sigenda wa mukazi gye yafumbirwa ngenda ku ssomero lye yaŋŋambye ntuuke ku ssomero ntugende nannyini ssomero oba nebbaasa muge nti nze taata w'abaana abo naye obusobozi bwange bwe buno mutuufu weba nakuyikkiriza baana bange kubeera mu ssomero lyo obusobozi bwange bwe buno kati bwe nabo nga nduse pulaani abadde bambanjana nga ndekawo 10 onanyini ssomero tagenda kukubira mukyalo ono agenda kuba nga akubira nze bwankubira nga mpeerezayo 2 kyetunoonya mu basajja kubanga tutunoonya tubeera tutunoonya jangu n'ekisawo kyesente ku ssomero naye bw'okozesa amagezi gatwala abaana ku ssomero mbutuufu esente zisobola okugaana esente zisobola okugaana naye bw'oba n'amagezi abaana bajja ssoma kubanga amagezi go weeyambisa nannyini ssomero nebbaasa n'ombulira obunafu bwo nekyosobola nakikiriza n'abaana bange bano babadde tebali mu kisulo naye eno gye bali okusinziira waliwo taata mulala ate waliwo n'abaana abalala naye abange bano bamamu wankubadde wanoba naye abaana bano kati batwale mu kisulo kyammeka abaana abange babeere mu kisulo naye naye omuweddembe kubanga omanya omukazi bwanoba n'abaana najja n'omufumbo ebyana bino ebirengeri gye bikola ne bitandika kulaba nga tibikulabawo kati gwe taata w'abaana eno osala amagezi ga ebyana bino
gamba tata wa mutwalo mu kisulo. Okay, thank you so much, Mr. Lauben. I think katwite mu comments mangu as we react on them. Ngena tandika with the girls. Waliwo omwami Julius Agambe, for your information, what has confused men is the issue of women emancipation. Omwenkanyo. Men do not know the extent of this women emancipation move. So, do you agree that it's the case, Farida? Ngena tandika nawe. Ogera kukanya naye ngenda kukanya ne mukulu kityo lwa nsonga nti fa abakyala tuvudde nyunga twagala equality. What a man can do, a woman can do better. So nti mu ngeri eyo abasajja balaba nti some of us are earning even better than our men. But still oyagala omusajja taking a full responsibility of naye ngo musinga n'okuyingiza. So nti omusajja yeebuuza gwe sente zo z'okola ziriwa ziragawa because edda bamaama baffe balinga tebakola yensonga lwaki bataata babatwala batekinga nga full responsibility of them. Nti maama ogugwe gwabeeranga gwakubeera waka kulabirira mwami we abadde mu ngoye ennungi afumbye emmere omwami alidde. So the man will go out and hustle for the family. Right now ffenna tufuluma ewaka ne tuyingira late ne tufuluma ne tuyingira nga tunoonya akasente tekiri fair kugamba omwami taking a full responsibility of you naye nga gwa buli lunaku preaching equality. You are the head. We are emancipated. We can go to places where men can go. We can, as you surely. As you are acquiring equality, go and study the rules of equality and apply them. Okay, thank you so much, Farida. Omumbejja. Lilian, what is your take on that? His comment. Today kutondebwa kw'omwami ono. Ekigambo kya Mukama Katonda. Omwami ono bannange, you're the head of the family. That means you have to look around, hustle like a man and take care of your family. Okay. Omukyala yajja contributing other 30% eri gye twagambye. But the man, you have to take care of your family, like contributing a 70%. Mwami Lauben yatugambye okuzaala si kwa mpaka. Nti bw'oba tozadde bajja kukuba emigo nedda. Ye lwaki ozaala abaana amangi? Because saawa zino okusomesa omwana mu nursery school ne million 2 zigwa wali. Kyokka okyayagala okuzaala bamu kinyumu. Buli mbeera y'obudde lwekyukamu gwe ngolooza ekintu kimu oyagala kuzaala. Mbwate ffe waffe batuzaala 15. Njagala nsookewo ku tatange bye yazaala. Ffe batuzaala 2 tulina okwaza. Mbu tulina okwaza ekika. I mean those stories right now the cost of living is very high. Bali mu kugamba omwana wa nasale wa bukadde 2 naye gw'owulira okyayagala oyongereko. Mbu buli mwana ajja n'omukisa gwe. What are you trying to say? What are you trying to mean? Mbu buli mwana ajja n'omukisa gwe. Byebyo bitetedde abazadde abamu obutatwala buvunaanyizibwa because bagamba ono teyajja na mukisa. Okay. Thank you so much, Lilian. As the girls look for other outstanding comments, we are going to read just a few comments. Let me add on that comment of Chitogolo. Then Mami Lauben will women emancipation, brackets natekamu gender equality. Women have attempted to prove a point, and men have therefore decided to step aside and watch the women's move. The ones who agitate for equality have still insisted that men should take complete care of them, like the women in brackets, yet they at the same time say equality. Thus men get confused more. Okay. Mami Lauben, how when you are reacting? Katini then to some comment endala. Ekirala nti abakyala abamu omanyi jjajja Tobaroba bayaleeta abakyala bano okwenyigira mu kukola. Waliwo government kyaleeta kyali ekirungi. Naye abagezigezi bakibbawo. Government yaleeta etteeka nti omukyala naye agenda nawe okole n'omwami nkole bwe tunnyuka ffenna twanjule twanjule gye tukoze sina ssente gy'otambulidde bibadde bitya nange gye ntambulidde bibadde bitya tubireete ku meeza ebivaamu bigase n'abaana baffe naye abagezigezi bali abaana ba Yesu nga baakamuzaala abagezigezi bo ne bajjamu mwenkanankano kati omwenkanankano ono omukazi amanyi nti nsobola okuva ewuwo nindabirira abaana niyeerabira nti tanaba kumanya nti omusajja kyabadde aleeta nakyo kikulu ate naye kyabadde aleeta kikulu kati nalonda nti kankuviira abaana nja batwala ku ssomero agenda okutambula mu masomero abaana bana nga buli omu baagala 35 n'abalamu 35 omwana sajja kino katwale ku poliisi kati niyeerabira nti tuli abadde taziraba kuba kyengame kiri bwe kiba kyetaagisa okunobamu bw'omala kutuukayo n'obirabaga nti
odde ku drawing table. Omusajja ono biri byembadde embarasi bwe birina okuba kitegeeze emiliyoni emu n'emitwalo nasigalina kati ogenda kukwata akamiliyoni n'emitwalo 4 baana bana buli mwana bwayongera okukula omuntu ng'alina abaana waka nga balina emyaka 4 abaana 4 balya kilo 3 zakawunga padde buli kilo ya 13 kati ate noba ogenda bagulira mukene omukene w'200 tabamala kubanga mukene ndozi yasinga kuba rayisi w'200 tabamala kati tunoonya okulaba ng'obulamu butambula kati omukyala agenda okubibala abalamu naga nti kanfuneyo omusajja omulala kati niwakubadde abasajja badi yabakoowa agenda okubala abana kati naye wano webituuse wetaaga omulala anyambako kati omusajja ono agenda okujja mubulamu bwo alowooza engeri gye waveere nga weesobola neno bwebiri ng'omuteekako akazito nga kanti naye mumbejja bwekuba nga akazito kakusomesa abaana bo nze nange mpeseemu awo ng'akulekera babiri ate olwo obadde n'abana kati olina babiri olwo kati olina 6 kati bw'oweza abantu oba otambula nongatuuka emakindi eri n'osangayo ava ku paparaazi ava ku kyanga namuga nti owaye swita oli otya nga naye akulimbalimbamu wangu kati bwabula mumaze olutuuka nga nobada mulimu nti nyina abaana 6 nagati baana beka 6 njakukubira. Okay, Mariaven, kasome comments and Biri, and then we give whoever is ready for the next comment. Mwami Brooke, webale nnyo kubeera katusuubiza mbagenda beera no question next week. Alinganga ne mwami Golo balayaga singa abadde n'omukisa ogubeera. Wano comments zitukolera ze mutugamba. We are learning a lot from what you're saying because me I had not perceived it about the mwenkanya and all that. So that confuses men. Ekyo si kyakwekwasa. Okubabuza omwenkanankano. Singa tugujja maka gaffe nteekamu obwenkanya. Bwe mujja wano obwenkanya bwe buleeta emirembe eri Omumbejja nange naawe kubanga bwe njagala mbeera omwenkanya eri abaana bange njoka kuba omwenkanya abaana bange basome ku busobozi bwe nina omulala agendaga nti awofe tere amasomero ga gavumenti gaafa omwana okusoma kuli wakati w'amaanyi g'omuzadde watata ne maama abasomesa ne babasomesa bulungi nnyo naye nga amaanyi bwakomawo awaka abazadde bwe batamuwa amaanyi byonna byasome tebigenda kuyingira mutwe. Mwamiribo wa Patrick agambye obulagajjavu bw'abazadde okweyongera mu Uganda ennaku zino kiyinza okuva ku bintu ebyenjawulo omuli ebizibu by'ebyenfuna enkyukakyuka mu buwangwa n'okusoomoozebwa mu mbeera z'abantu. Sitegedde kino ekyenkyukakyuka mu buwangwa ategeezezza ki? Mu buwangwa anti kati wagambye wali ekyasooka kyalinga musajja alina taking care of the family. So Omumbejja yo n'agamba nti kati right now buli omu olina okukolerera. So mu buwangwa edda it's not buwangwa. Okay, in the 8 years the men gave 100%, right? So right now it's 70 and then the women 30%. Kyoba olaba nti bwe tunaamala kukola obwenkanya tunawankubadde omukyalo ono yanoba oba omukyalo ono omuzaddemu abaana naye beera omwenkanya abaana bo batwale mu ssomero ly'osobola kituufu ate tosalawo nti omanyi kati nze nga mwamira buberi ngange omwana mutwala eno tuteeka okukkiriziganya naawe bwe bwenkanya omwana ono olaba otya kusinziira ku busobozi bwange nali njoza emmoroka naye akalimu kaggwawo sikyayoza kati nkyanoonya wenjoleza ekyo kitegeere niwankubadde yanobera eno akasimu konkula tomukubira kati eno gye banobera abaana ojja bawulira mpaka lwona abakomyawo ebyo si bye tunoonya ebyo si bye tunoonya abanga akolima oli yamugamba ojja balabirira ojja kusiiwuuka ona abakomyawo kyetunoonya ayinza nobakomyawo naye nga tetebasome naye ekisingamu obukulu gyoli amasomero gammeka kyetaagisa ki ntinza okusinziira n'amasomero nafunye essomero lya 25 ddungiko tunayongerezanga okwo katumusabaako kyobalaba nti abakyala bwe bankubira omusajja ali eno taweerera abaana mpa akasimuke ogenda omukubira ng'agamba omukazi yafunye kuva ku makya nakati aba takyanvuma n'obuuza kati omaze kumuvuma and that is true by the way abakazi ambali so quarrelsome naye bw'omukubira akasimu n'omugawo waayo oli otya olumu omanyi gamba n'abakyali mbaga nti anti ebyobulungi oba byogera okwerera abaana kati kwetaagamu obukolyo bw'oba oli mwana muwala wetaagamu obukolyo omusajja ayinza okuba nga ye wafeewo ng'akyakwagala ng'awulira omuhabati yali akyagulina ate
engeri yakunyizamu nebirala yabikugamba wali tomanyi talina na mukyala mulala kati otegerera emyaka 10 kati ayina yaba guli namba 5 kati mukama namba 5 saje yanima kati obukyalina bukola ki ne bujja naye bw'otandika omuntu ng'omubulira ebituufu ate agenda kuyisa bulungi. Okay, amazima gatufula abagamba change in culture maybe he meant some cultures where women where it's women to work for the family and get in other families it's opposite. The last time I went to Lida, it's the women to ride bicycles ne bagenda ne balima ne baletera ng'omwami aliwa trading center nze twanga lino litambula eryonna n'ebyo byobogera tibiriyo kweri omusajja oyo gwolaba nti yakedde ku marwa naye ayina byakeeramu ludo n'asooka n'abimala waka buli omu alina obuvunaanyizibwa bw'alina kuzannya nti katugeze nti amazzi galina okuleetebwa abasajja n'akeera amaca n'agakima ebyoma ne bibeerawo kati ssaawa 3 n'omusango ku mwezi naye mwami Lauben waliwo amaculture agamu nga omukazi yakola. Anyway, Farida, give us our last comment of the day and then we give our closing remarks. Those are comments ezisinga muzimazeeyo. So give your closing remarks. Ku kantu kano kuba kasuse tukirize kasuse mundabye one of the comedians bamusibye naye akosakate Lwaki bamusiba bamugaye Bugambye aberengo ba center astwala ku police nanti bali bamulopada n'ababula bali bamulopa ogwasooka ne babisootinga ne baddamu ogwokubiri nga akalupye. Okay, koti bakugirako summons notalabika. The next time bakulaba bakukwata bukwasi ne bakuvuza nali manyi bamusibya sasulira weberanga ya cases ate tewenyonyolako akuvuga buvuzi bakusomerayo date of reappearance nga bakutwala bintu si byangu nno munenga bituse mu koti bayibinza okufuukira ekizibu. So yakubiriza nnyo abazadde naddala abaami mulabirira abaana bammwe ekisookera ddala we don't give in application letters okuzaalibwa twesanga ku nsi so bw'oba oleese ezadde ku nsi gezaako nnyo olabirire mu busobozi bwo. Sometimes waliwo abakisusa, we know those stories are there, but again gwe ng'omuzadde kola ky'osobola obusobozi bwo ate tuleme kulaba mu mawulire ate ku poliisi ate naye nga wabaddengawo n'akatwalo ate si ne bwe banaakutwala ku poliisi ojja kubeera ne evidence anaye nze nsobola mutwala era guguno mbadde nga nguwa naye gwe negwo n'omutwalo gw'osobola ate toguwaayo. It is your responsibility okulabirira abaana baabo balina okuba nga balina ekyokulya nga balina we basula nga bambala ate nga basoma. Ebyo ebintu biba bikukakatako ng'omuzadde omusajja. Abakyala banaye tugende tulabirire tuyige nti responsibility okulabirira abaana baffe etukwatako tekwata ku musajja yekka. Tugende tukole essente tubiyambeko abazadde abasajja okuba nti tubawewulakoko. Sometimes osanga nga bali mu fix ya financial naye nga tegwa at least oyinawo ko you can chip in nti kati abaana batandika nga tebayitu bw'oba tolinawo kosasuddeyo omwana wo takkirizibwa musomero omuzadde omusajja tayina muweereyo ekyataano omuzadde anayongerezaako the man will add naye gwe n'otulaba oti ate n'oyomba nnyo atandika okubanja school fees ngabulayo 1 week naye ng'ebivumo ebijjira ku ssimu ebanja school fees biyitirivu nnyo so yigende kumpisa we know lumu ababbi naberake nakulabye so ababbi we bakwata omusajja nga bamusaba sente nga abagamba olaba zibulamu abazisaba katolonza azikola nange zambuze akati gwe azisaba nawe olazikubuza kati olwagenda n'azikola naye zimubula. Okay, thank you so much Farida. In just 1 minute njagala kuwuzikanga ngamba nti omwana akolebwa abantu babiri era aleetebwa abantu babiri mu nsi eno. Buli omu alina ettundutundu lyalina okwetikka ono yeetikka omutemwa guno n'ono yeetikka omutemwa guno. Buli omu amanye nti alina obuvunaanyizibwa obukituuka ku buvunaanyizibwa bw'abaana bano enkula yaabwe. Nekirala abakyala tuveemu excitement y'okudeetinga abasereebu gw'omulaba wali ku gundi omulaba ku screen z'okwo asigala musajja asigala muntu y'omu nga gwe booli nti naawe oli mukyala sayidi eno obaako n'emirimu gyo gy'okola naye wali oluusi aba ku mulimu. But gwe excitement ekutwala okudetinga omuntu onolowooza nti be balina essente empitirivu maidi ojja kusanga bintu birala nnyo otandika okwejusoka ye decision gye nakakola enkyamu mu bulamu bw'ensi eno era kyasobola kugikyusa so excitement dikendeezi. Okay, thank you so much Princess of Buganda. Mwami Lauben just mu ddakiika emu akatale ke kakagenda okukomya kino gwe kyolowooza atulaba kyalina okumanya. Abatulaba abaami n'abakyala obusungu omwaka guno 2024 bukendeere okwogera ebitagasa koyo goyogera naye nabyo bikendeere. Buli bw'oba olina ky'osaba teeka mwaka woowo newankubadde tomanyi kijja ddi. Buli bw'oba olina gw'oyagala
teeka mwaka woowo nga nawe bw'oyagala bakuteere mwaka woowo noono muteere mwaka woowo sayidi zombi tugenda kulaba omwaka guno 2024 obuwunga bukola ebibala ng'abaana bagenda ku ssomero abaana nga balya ate nga bambala batuwe testimony mu mwaka nga guggwako nti bwe natuusa nindeeta akawoowo kaatwala abaana ku ssomero kaleeta engoye kaleeta emmere ate nange bwe bulamu bwendiko bw'obeera ng'oli mukyala ng'oli mu maka ebintu ebimu biteekemu akawoowo newankubadde tebikuwoomera bisiigeko akazigo kubanga bw'osiigako akazigo kuliko ekivaamu ekyokubiri omusajja okumulangira byetubireeta school fees omanye salimwe sajja goli mwenze osimanye mukazi goli mara eyo byonna tebireeta school fees ekireeta school fees ke kawoowo ng'e mwami obiwutya usibye otyo olwaleero bigezi biti eyo watambulidde oli bulungi abaana bali batya obasibye batya ojja kulaba obuntu bulamu ng'omwami ono eddakiika nga 2 kusumuyo waliwo akatuuseeko naye bw'oba okyayomba kale gofana nga kitaabwo oli nga nnyoko ebyo tibigenda kuleeta school fees tibigenda twala abaana ku ssomero tibigenda kuzimba nyumba wetaaga mu magezi tweyanza. Okay, thank you so much Mami Lauben okutuwakaddeko ne weewaayo n'ogamba olunaku lwaliro ojja tunyumyemu mwena abakomenti ze komenti zammwe zibadde nnungi nnyo ddala tuyize bingi nnyo munnaye naye nga munnaye katusabe mukama atuyambe kinakyo tukikuba olukumu tukijje mu ddiiro tumanye nti munnaye okuza omwana as a single parent ekyo kyonna kyo twakikomya. I want to take this opportunity to appreciate every parent out there wobeera taata oba maama nga gwe weewaayo n'ogamba at least kuraba now you do whatever it takes you take care of them because guys it's hard everywhere but they are your children and you have got to take care of them. Ojja kusiima nga bakuzenze right now mama takyandabirira kwanakula so it's just a matter of time balabirire emyaka gumu 2-25 omujjako omukono era ajja kubeera kale nga tumaliriza njaga okweyongera okubajjukiza kana akatabo nja asking my camera person to zoom it in and then Mumbejja asoma numbers z'essimu and then tuve mu kifo kino oba oyagala a copy it's just 60,000 and you can get it on asobola okufuna kuba ku namba z'essimu 0783047785 oba 0701800212 kopi ya mitwalo mukaaga katabo kayitibwa Cancer Ate My Bones God Preserved My Spirit era nga kawandiikibwa mukyala Lucia Orikiriza. Okay, thank you so much Princess. Mutonyo tulisemwe eddakiika ntono nnyo kuba twatandise late. Guys, catch you next Saturday. Ciao. The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk.